erimu embuyaga n'omuzira eyayinoonye ebirime by'abatuuze bonna abagendera ddala mu mutwalo omulamba. Ebijanjalo byange mwemadde nsuubidde akasente ak'okuwerera abaana bange n'ak'okumbeesaawo kati omuzira gwankubidde olusuku ne gunkubira ebijanjalo byonna byaweddewo. Banna gavumenti bannange etuyambe ng'ekitundu ky'e Kayebe tuli bubi nnyo omuzira gwatukoze kanya nzija school fees abaana bange akameremu enkajja ne muwogo mbadde nyina ika 2 kasoolo mbadde nyina ika 5 byonna bisaanyiddwawo kati ndiawo bintu binsobedde abaana bagala kudda mu masomero sina kasente akabazzaayo amabanja gagenda kunsiba sina njara kati abaana ndabaliisa ki baranga gavumenti egeze kokolo ki etuyamba batuuze tulububi nnyo olw'ensonga eyo tetulina kyakola gavumenti eveeyo etuyambe awatali ekyo abantu bakufa tuli wano Kayebe abaana baligenze mu masomero tetulina na kyakubaliisa kubasibirira tusaba gavumenti etuyambe naddala y'ebigwa tebiraze batuyambe batudduukirire naye tuli bubi mu mbeera eno nga bwe mulabye embeera yonna bweri.